esatu nekobutekulira eri abayimbi bennyini muno nayimba n'ofuna essanyu nabyayimba biva ku ntona ate nabitukkiriza n'olaba yayimbisa essanyu nakusesa wadde byannako wadde byayimbyepaawo magulu naye nga bambyanyumisa osaba tulimba bennyini yayimba soddala kuba nakola kisente yabula ayagala wejjulize kati omuyimbi kwata ku ttama wadde okwambita ebyo bisatu olwaleero mulimu mukulu sigenda kweyimbya kira nti wanongola oyankuwako n'olya mu ttama n'ombogolera nti kati obula ayogera ebyakutumwa wanondobamu masida katukabira oyo kasosi oyogera nnyo nti kusabe nange saagana naye nga ndi mukyala mukulu wantuka ebigambo bibiri bindikisina byemukola ninze nje yange Amasika kakati kalire kubayingi abaka amasiki watugambe kukola kise ekyama abamu babikwako ku mpewo abalala mpawo yabikwa lwansongayo okusika tekumala na lunaku bakwamunana balaba 10 kokere wamu tebakusasuza oyiwayo botyamataka ekintu kino kikuba ensonyi tusingiramu nange kenyini tetwezika nsinze mukona kakanya kukotema nabayo nawe nkoze lukiga mukabya nakolerye busoka basira nakagomba kakati tuleni kyakweri nakuwayo kiro lumutema bwetuddira mu wiiki 2 wekanga twekuba sori kuba tetwasika njagala gende okulaka enkola okufata kuliko mubululu buli avudde banyolegale tusaana tukkiriza engeri gyetupasiye tusaanidde nezikatewa makulu samanya ng'abayimbi banene tuyiyeyo engeri yenkola eganya okufa kwaffe kuddazi gwemusanyu kubanga twetegeka n'omulambuzi alive Kenya asangewo amalaalo 3 abuuzeeko obwegali kuba bwamutangaze nti abayimbi baffe webakwa tubasaawo nga basomesa kapiirere kabulangiti naye tumwetikka ekintu ekyo ekintu kikulu kiri ewuunyizibwa buli alaba ne batendereza bwe tuli bagezi kubanga twakikola naye okudda mu byanyabo ndabye ensi tetubalamu magezi naye muyimbi kiddala embuzi nga tuli mungi nnyo ebintu ebituvaamu makula kati ekitubulamu nno yenkola tutegeeragana kunderengana ffe avunaanyizibwa abayimbi mutegere na kino sibesibako bwesibinnumbwa ebyokufuna bitadde ku kalite n'okwegatta njagala olabire ku kino abatembeeyi baali banako bwe mwegatta kwambula empalo olage bwoliika agali awamu ennyama eruma wadde amawule tegokya mutima tugezezzaako okwawula enkola naye ekirungi ki tutambulira mu bwavo nattima ekintu ekikosa ffe kennyini tetufondekera nga tugabanye nawe tusiiwudde kati njawukana n'omulabe tumwegobeko twandife ennaku tukwane kwegatta omuntu mumanyi kikabe yeekubira eyantuma teyampatikomo badde ejja kwogera nnyo muntamwe n'okwogera byataŋŋamba sirya nti mwana muto yogedde ku bigambo bibiri okulongoosa embeera mwe tuli okudawuka n'ezimu magaba nakuze wale yogedde ku bigambo bibiri okulongoosa
embeera mwe tuli. Amaz Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi. Tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Amaz Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza. Tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amaz Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records